Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Amanyi gemuwulira manyi gawamu gali eyo emanju gabadde gatutegekera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mubakubireko mbugalo. Bakoze omulimu gwa maanyi nnyo nnyo ddala. So mutubanja wala mtuwa akataleke manja mwami Ibula ne menta Ibula ne menta babanje mtwalo menta mubanje ebbiri. Menta yaula. Kati njagala nnyo kashi wa. Kale bana bazije muze nnyaanya. Kati zizali zinagwa mu biraga bigwa bitarazi. Basi bya musigana malawo mmere. Kati basumulule. Basasule. So tubeera wano buli saane nga tugezaako okwekolamu omulimu ow'ekikumi, ow'ebibiri, ow'ebitaano, ow'olukumi, ow'omutwalo, ow'akakadde, nga tulaba nti meeting zaffe zitambudde bulungi ate nga omukolo gwaffe gutambudde bulungi gututeekateekera. So omukolo guno meeting zino eza wedding zatandika mu December y'omwaka oguwedde, tukiggala nga 26. So buli ali online alinaffe abatwagaliza ebirungi, mikwano gya Shifa, mikwano gya Ibula, mikwano gya Gaadi, mikwano gy'abagole wonna awamu, abatuuze bange ab'eddundu. Kati ab'eddundu bo baawaka, muli baawaka sikyaga kubagala omukolo ogwammwe si bwe kiri, mwabagenda okwetala budde mujala bwe muti naye nga mwagenda okwetala nga 26 mukimanyi batabula meeting togamba nzikoze mu kulya emirimu ginakubula zempole nti okulya bampesezi tugende ku mpaka zasandikidde manju eyo sente muli muti naye nga abatuuze bange mwebale kubeera nange ate kumanya nti omukolo gwammwe mulina okubeera wano kyebakakatako kati si bwe kiri bwe kiri mulina okwetala nga 26 mwabalina okwaniriza mwabagenda okwaniriza abagenyi abalala bemutalaba wano si bwe kiri. So mwe family teri family ndala, family yeno ab'eddundu tulina okwesunako. So bulijjo tutandika meeting eno ne Sara. So tulina buli kimu ng'ogenda kitandika tulina okusooka kwebaza Katonda yatuyisizaamu ate n'emikolo gyaffe gitambule bulungi si bwe kiri. So
Brother Simwe mbadde njagala ojje wano tuwe mu kusaala kazindalo kaka tutandike meeting so katufune esaala tutambuze meeting. Mwewembeke tusabe. Kitange nkwebaza olw'akaseera akalungi kati akanyuvu. Nkwebaza kitange kulwa meeting ya muganda waffe egenda mu maaso. Nkwebaza olw'abantu abavudde ewala. Kitange osobozesa obatambuza bulungi n'obatuusa wano nga balamu. Wakati nga tugenda okutensa kitaffe ebinava mu meeting yaffe no Katonda wange tubikukwasa tubiika wansi w'endagaano y'omusaayi gwe ayi kitaffe. Bisobola okuvaamu ebirungi ayi Katonda wange. Mpaka nga tutuuse ku mukolo guli ate bituukirire ekitiibwa n'entendo bikuddire. Nsabye nga neegayira nga mpita mu linnya ly'omwana w'omu Yesu Kristo Katonda waffe. Amiina. So twayanza essaala eyo mukikubireko mu ngalo okwebaza Katonda olw'ekyo. Nga ntandika meeting nga bwe mmanyi nti meeting zino eza wedding zibeera za ssente tuba twetaaga ssente n'abatulaba bonna tuba tubakubiriza nti batwegatteko batuwagire mu mbeera yonna obemu endala ate era nitubeebaza nnyo 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 ddala okuyimirira naffe ekiseera kyonna kitubadde nabo. So mu mbeera eyo tulina chairman's bag kwe tutandikira okuwagira emikolo ow'ekikumi ow'ebibiri chairman's bag weeri mwebale nnyo mwebalire ddala. Ababadde wano musoose kulaba nga tuva eri gye tuvudde nemugamba ate omugole avaawa omugole avaawa ava mu mbaga avawa. So tusoose kugenda okulambula ekifo ekigenda okubeeramu emikolo gyaffe egy'okugattibwa era ekifo tukirabye tugenda kubeera ku Jmax awa okumpi n'ewaka. So ekifo kiri confirmed era tuwaddeko ne deposit. So ekyo mukikubireko mu ngalo bannange. Ekitegeeza nti emikolo gya ddala meeting ezitutuula wano bulijjo tuba tukitegeeza nti emikolo gigenda kukola ki tubeerayo. So nga 26 tugenda kubeera ku Jmax nga reception yaffe. So ababuuza reception egenda kubeera baka awaka wennyini ku Jmax. Otuuka baka mu trading center obuuza Jmax weri ne bakuleetawo kumpi nnyo 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 ddala. Musembere Edgar ogo otuuza abantu eyo ewala. Era Simone tanya kuba fayini ate engambo ennyo sisaasira. Kyetwasoose okukola twasoose kubeera eri ku Jmax tuboge ng'ekifo ekiri confirmed. Twebaza Katonda nti ekyo kiwedde ate tweyanzege chairman's bag tweyanzege depot ne mama. So abatulaba bali online tulina chairman's bag abagala tuwagirako yiino kyolina kyoteekamu kasita oba owagira omukolo gwaffe kiba kyamaanyi nnyo. Ekiddako tulinawo kiri mutu gyaffe wano kiri mutu wuuyo gwe tugenda golo lwaleero gaggadde bwati onoddayo naye. So wano tulina ttiimu zibbiri, ttiimu Jaja Enock oba ttiimu Done ne ttiimu Chairman ttiimu Menta. Wengamba ttiimu Chairman mba ntegeeza ttiimu Menta kubanga Menta yava mu Chairman just twatuusa mu butuusa ate ttiimu Done neva mu ttiimu Jaja Enock. So tubeera wano nga tuwakawakanira ebirabo ebyo. Aba online wabalaze ku kiri mutwa mukambwe muko oba ku mmeza
era waliiro mukambwe muoko nange mutidde Ibra kiri kityawo kwata akazindaalo kukiri muto omulaba gwe ttiimu ddoono tusobola kutako akazindaalo okagandira gwe ttiimu ddoono gwaliwo wane yanirize ku bantu ba ttiimu ddooni bajje tugenda funa entertainment tulina ka entertainment wano. Nze Kibuuka Ibrahim. We mutulabidde tuva ku kifo awagenda obeera omukolo. Omukolo tegugenda kubeera wano kuba tewatumala, so tubadde eyo nga tubuukinga ekifo, naye ekinsanyudde bagambye nti omukolo bagumanyi nnyo, mbu ab'amadiini gonna bagambye mbu abalokole ate abasiraamu bagwesunze nnyo, bagambye oba ani abitambuza oba hedigaalo nti baka yonna emanyi ekigenda mu maaso. So ekyo nno kiba kitegeeza nti twetaaga ssente kuba tuba tulina otegekera abantu bye banaalya, okitegeera. Abadde alowooza nti emmere ya bukadde 2 enaatumala, tuyinza okwetaaga bajeti y'emmere yokka ya miliyoni nga 10 kubanga tetwandyagadde kubaako muntu gwe tugoba, okitegeera. So naye ng'amaanyi ago gonna gava mu mmwe ababeera wano. Ffe bwe tujja abamu olumaliriza meeting nga tuvuga emmotoka nga tugenda, naye twebaza nnyo abantu ababeera wano ne mutambuza amawulire titulinayo omukolo, kuba singa tetugutegekera bantu twandibadde tugukola ffekka. So omukolo gunyuma abantu, okitegeera, gunyuma abantu. Era nze mbadde musanyufu okuwulira nti bagumanyi. Omanyi mufuna ekifo naye ne weebuuza kati wano wonna abantu banajja, banaabeerawo, naye kati bw'otuukayo ng'oli gwe gusoose okukulaba, naye n'agamba nti mbadde mpulira oluvuuvuumo era abantu bagenda beerawo mu bungi. Kiba kitegeeza nti omulimu gwe tukola wano buli lwa Sande abantu baguwulira. Yes. Atulaba? So kyekyo ebintu tubikola mu lwatu, ku mukutu batulaba. Kati nga bwe bagwesunga naffe emitima girina obba nga gitukuba obutaswala. Bantu basobola ovaawo nga batwogerera bingi ne bategeka omukolo tetwalidde, tewabaddeeyo ndongo. So kyekitutuuza wano tusale entotto okulaba nga tutegeka ekintu ekirungi. Ffe abamu ababeera wano already buli lunaku ebeera mbaga, tunyumirwa kati tuva kulya, just ekibulako okuteekako mpeta. Naye twagala essanyu lye tulina wano tulitwale wali bagise G-Max. So byebigere ebyo byemulabye nga tutawaanya omugole ng'atambuza ebigere. So ndowooza gwe gusembye okuba ng'atambuza ebigere. Tetujja kugendawo ku bigere oluddako, tujja kukozesa kozi oli watambulira mu ki? Benz. Kifa abakulu abali awo batuweeyo ku Range Rover abali online. Omugole atambulireko mu Range Rover. Naye nga twebaza mwenna abatugobera online, tubeebaza nnyo, mwebale nnyo kuba singa si mmwe, singa tutuula eno ne tutateekako masimu. Naye tukimanyi nti waliyo abagoberera, abanyumirwa bye tukola n'abaagaliza Garden Millicent okubeera mu bufumbo bwe bayita obutukuvu. So tusaba kwenyigiramu kwammwe. Leero tuli mu meeting esembayo mu mwezi ogwokubiri, tusigazaayo gwa kusatu, mu gwokuna tumalirize omukolo.
so kiri mu twali wano abula leero nange ntiddemu kiri mu twali wano menta yazze menta leero kiri mu twono mubaagaliza naye nti tebakubawo obugalo bakuba betwagaliza nabo mu kifo ky'okugjayo kasente bakubye engalo muli kuki anna twenza mukolo y'ebulaati mu menta otuwa obugambo obwo essaawa zino njagala yabo abantu abagenda otubuuzako ndabawo abapya omu babiri basatu abapya ennyo katono gwe njagala kusooka naye bana wow kakati nga tebanajja kutubuuzaako benjagala babutubuuzeko bokka then tugende mu birala balina okulonyawo gundi ttiimu ze bawagira ttiimu menta ttiimu jaja eno okay kambuyiseewo tugende mu batubuuzaako nga tubuyisizaawo tuyinayo omukyala ayina ensi gye yasinziddemu obubaka bwe yabunteereddeko ku makya ssaawa 2 emitwalo 2 ttiimu menta era yasoose kumbuuza nti ndi ttiimu menta namubuuza erinnya ly'eggwani n'agamba gwe gamba ttiimu menta era yasoose kumbuuza nziweereza gaadi oba shifa era n'azimpeereza emitwalo gye 2 era nga tweyongerayo abantu batubuuzeeko nyina omudidi oguzze ku ssimu omulala gwe simanyi gwa ttiimu ki naye buli omu waali yeeraliikirire waliwo ngambye hope shifa read Aisha's messages please even if I do Aisha nja musoma Aisha tweyanziza Aisha alabika wakutuwayo emitwalo 2 nga zo zitiimu mukolo okusinziira ku comment ze baŋŋambye ensome Aisha hope shifa JN events ono omukyala agambye ye Aisha bye JN events akola decorations abadde atuwa otukolera ddiko ku mukolo mukwano nkusaba kankuweereze invite gwe ekikyo kino kisaana kujja kweyogerera mu meeting nkuweereza invite so bw'oba osobodde nyamba ogiddemu tukuwa akatebe wano otunnyonnyoleko sweetheart kuba kino kikulu nnyo katusooke twogereko n'omukyala ono mbasaba mukyala Aisha halo bana abasigadde tapping screen ku TikTok omukyala Aisha ku TikTok atugambye JN events decorator tumuyina wano katebe ayogereko naffe oba mpulira nyabo mpulira kati tukuwulira mukwano n'abantu bakuwulira yogerako eri abantu kale mukwano kanzije mu video mazima wangi ono hajati wange omubwa era gwe omubwati gwe nnina nsanyusa okukulaba banna ono n'atukolera ddiko nga kafulu maama hajati yogera ensonga zo ate ono abimala bannange katubuulire ekisooka nsanyusa okubeerako mu meeting eno buliko njesunga amina
Kakati ekisooka oba naatimba oba siitimbe Shifa ngenda kuwa emitwalo 2 inshallah za meeting za mukolo. Amina. Thank you so much. Ye Hajati. And then mbasabye omulimu gwa Jiko Ye Hajati. banye bwe gubanga chance ekyaliwo tekugabanga. Hajati weeri chance. Kwatagana ne Shifa mu budget yammwe. Yes. Mu budget yammwe. Ye. Kati nze nkikole bukozi. Mpulira ne Wendy nkankana. She's one of the best decorators. Buli kimu oba ina branches meka. Bannange Hajati webale nnyo balireta ogenda tutidde bannange kibadde kitwewanise. Hajati nzija wuwo nzije lwakumeka. Nina situka mu office gena kuba simu iye. Kakati wapushifa mpulira nga njagala abantu bano batuule mu mukolo. Ye nnyabo. Kanangani ankubira ngo omukyala ayogera ebintu eby'amagezi. Wanje? Mpulira? Iye. Mpulira nga njagala abantu bano batuule mu mukolo. Iye. Nga buli muntu agenda okugulaba gumulemu okubalirira azini njagala batuula Wala yinkankana ebyaddala abeere ona tugenda muwata ku mazina wano wanje kolera kwa Luwapanga Plaza. Hajati waliwe nali manyi wavaawo Plaza wenadda. Iye nakulaba nga osettinga. Yes, kati ndi kwa Luwapanga Plaza. Ye Hajati. Tusobola okulagaana n'opaayo ka visit. Ye mukwano. Netuteeka date yaabwe mu diary. Nengisavingira ebintu ne hiring oba ne sibigaba ku date yaabwe so that kifulumayo nga bwe nkiwulira mu. Hajati nzije Monday Lwakubiri. Nedda Monday batera owummula ba service provider. Beerawo okuva ku Monday meeting abantu okuva ku Monday paka Lwakuna cause weekends from Friday tubeera n'emikolo. Naye kuva ku Monday wonna owompeera olunaku kikamba nja kulinda. Tukole omukolo guno nze nalaba abantu bano kuva ku surprise madamu gye yakolera omwami ye yagikolera madamu. Yes. Introduction n'ekikolowinga paka ku mukolo lwe mwaliyo nabiraba byonna. Ye Hajati. So nengamba nange mpulira nga njagala nkibeere mu Shifa. Mukyala mulungi oli mukyala wange. Bannaye nze simanyi na byakwogera. Shifa, I love you so much ng'omuntu. Tetwogera nze siri muntu nya communicatinga. Mbeerayo nga nkwagaliramu naye Shifa omukolo gw'abano abantu. Iye. Njagala ofune essanyu ku mutima ng'okiggusa. Bannange nze. Engalo. Bannaye nze simanyi byakwogera. Buli kirungi kye baagala ku mikolo babe bagumu nkirina. Si kyakunoonya bweru, si kyakunoonya. Ziri entebe ayina ziri entebe abagole ze batuulamu ne babanga oba bali mu nsi ki. Mama. Sifa abawoza musimanya white wedding akola ebyo. Abagole aba miliyoni 87 mmeka ze batuulamu emmeeza ezo ezaalagirwa abagole we bagenda okutuula. Wokuwa abagole we balina okuyita nga bayingira mu mukolo bayimanya gye bayita bridal entrage. Ne batayongerayo meeting. Wensisinkanira Shifa ye wagafunira tebirimu tujja gafuna diddi wabula we tumiitingira ezo zagenda nazo za next meeting era ajja kuba zireeta mu cash inshallah. Shifa akwagala
Hajati tomanyi kyonkoze omanye ebi wanje nsaba Allah kunjagalire nsaba Allah akumalire nsaba Allah akuwa obuwangazi obeereddewo abantu bangi as tulaba lwakuba tetwogera but tulaba nsaba mbaleke mumaleyo meeting eno but mujja kusiimaga ne dikoreta wange gwe nali ndowooza nti yalikola omukolo gwange mumututte bulijjo nange gwemmanyi nti ku mutima omukyalo oyo bwe ndigamba nti akyogedde ate nze gaadi omumanyi bwe nkugamba nti oyo ayogedde bannange Hajati oba baagala white wedding oba baagala kyebyange tebiriimu ti kyemulonze tekiriiwo mwe mulonde kyemwagala mukala ebisigadde teeke mu nkolo bakineetagisa kuleeta birala nja bireeta for that wedding njagala ebimasavu ekyakati tujja mu ofiisi yo onamperekerako tugenda kumande obwo sijja bubuuza mundeke kale gwomanye essanyu lyennina leero ngenda sula bulungi mwami Ibula yagenda nambuuza yankubira akasimu kale Hajati yankubira naŋŋamba naye kifa ki ekisinga okulumya omutwe mu mukolo guno ko nze emmere y'abantu naye ekisooka ddiko kubanga ne bwe mwambala ne munyuma nga ddiko mubi diko waba omubi n'ow'ebifaananyi omumenya kati olwedde tulina aba video tik abali best tulina owa diko tik bayisi jangu olengere ku mukyala ono nga tannavaako jangu omulabe oyinza olowooza omukyala ayogera mbu ali awo mukadde she's beautiful wuuyo banaye sweetie abalenyo baby genda ogere wali maaso takulaba banaye baby nsani sokulaba bane kakuyingira akayimba Lero entertainment ya menta. Oba basooke bakuwa akayimba nga tannavaako omukubira eddansi gomanyi basooke bamuwe agirabeerako bagenze kuwa kazi bagala kuzina wano nga tonnavaako Hajati webale nnyo mami webale nnyo sweeti webale nnyo mukwano bannange webale simanyi nawa weekoma naye nkwebaza webale nnyo bannaye otwagazizza okukola emikolo mwana wange mu butuufu omukolo guno tegugenda tubowa okuva lwe gwatandika paka mwebale kuyimirirawo mukama abawo omukisa bannaye erinnya lyange erya Vice muli kulaakulanyiza obutuufu ndaba nga kyamagero naye ensi eno mugiraba kyenyongera okuyiga kubanga kyakola yes Thank you. naye mu nsi eno tweyise bulungi Hajati surprise yo Nze kasita yayogedde statement ye. myaka meka Hajati giweze 5
ojjukira twajja ne mami wange nga yanvuga emyaka nga 6 emabega tanyumya nange olwolumu lwakusanze owulireyo akwogerako ebirungi akuwaanawaana tetuweraba twerengerereyo okuva sooye bwe yaggwa naye okuba nti agambye yabiraba ate ayimiridde naffe lwaki omuntu towulira essanyu owulira essanyu nowulira nga ofunye ne puresha ez'essanyu ofuna puresha ez'essanyu ate nno okumanya mbadde ntandise okuwanika we tubadde tuva ku kifo kasita ompuliranga nga ndi mu kano akagamba tunoonye yenna otompulidde wenadiko tunoonye yenna tulabe tumuleete ku kifo ng'olomanya kati laba lwe lunaku lwe lumu lwe mbadde mpanyise katonda wabikoledde bannange Hajati tusanyuse nnyo ddala omwami waayongera okwagala akusanyuse mukama akugabirire akuwe akuwiridde nkujjukira mukwano maama yali ava ebwerwe nabakoledde lasitiya oyo agambye nti bandekere baawo beerawo ofune ku mazina sifa byonna avuddeko abagikola gye bakola nyabo mata white wedding avuddeko naye nga mugenda timu jajjeenoka mukwemulie ogenda kuba kayimba ki kalina copyright naye ndaalimba kalina copyright kale nga tweyongerayo kansooke nyongera okubaabyamu emitima katono omukyala Susan Namugga agambye Shifa nabagambyeko mobile money yatuse ne bagamba mweraliikirire agambye sisi nkuwadde emitwalo 6 ku ttiimu jajjeenoka aja tukwali aja tukwali mbadde nsaba mwebazeeko ajati salamu aleikum ajati salamu aleikum warahmatullah tukwebaza nnyabo sente ezo personally nze ngenda okuba ku bifaananyi nembadde mweraliikirivu ebitenkanika nga neebuuza ddika agenda kufaanana atya tukwebaza nnyo naye olina ka statement akankutteko neŋŋa nti meeting ne bweggwa kasita ovuddeyo n'ogamba nti ku guno omulundi mukolo guno mwoli kyekigambo kyennyini kye nayogera kuba mu kwanjula bandeka so mpulidde ng'essanyu linzita ne mmanya nti kyogenda otuwa kigenda kuba kinene tweyanza nnyo tweyanzeege weebale kwagala Shifa naffe yatuvuga engeri gy'ayagalamu abantu naffe yeetuleeta ate weebale kwagala nnyo muganda wange ono ekituufu omukyala adizavinga byonna bye twagala omukolera omukyala oyo abisaana weebale kulaba koozi yaffe kuba naffe twevuddemu na buli katono ke tulina twewaayo tukaweeyo tusanyuse Millicent so tweyanziza nnyo tweyanzeege ebyaddala otuzizaamu essuubi tuvuga ne tujja naye n'ogamba oba leero lugenda kuba lutya oba tunaafunayo 5 omukolo ogumaze nze mbagaye meeting ne bazikomye nnyo entertainment ejaja ti Let's go.
Twala. Timu menta. Akalulu. Egare. Nikijata usi. Chichi. What am? Wow! Kado di kangalo no.
Obugalo. Alala. Western. Madam Western. Menta, center. Lero ya. We. Lero ya twetekekedde ba. Chikoteyo. Yes. Obugalo bwa timu Menta. Yes. Banange Hajati. Yes. Nek tubatwe amazina gabadde gakwebaza Hajati. Ebigambo byaffe tebisobola kumalayo okusanyuka kwaffe. Aba New African Canadian Foundation balese omusomo mukwano bwe batyo balese omusomo ogugendo tuyigiriza kubatya engeri gye tuyinza olabirira abakadde gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka mukenenya balese omusomo guno gendo okuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June era nga ogwa December bo baamala dda twabafuna dda like we are closed for December naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina otandika kati that is 2025 mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathe Kabiite abeere nga ate ayongera bategeeza details. Tugenda kubeera Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okuba nga ogende Canada weegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo date zibagambye registration fee byonna ogenda kuba obitegeera nkusaba okube ku namba ya Kathe Kabiite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingakaawo mujja kumbuuza eri ku WhatsApp yes enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223 njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yeegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223 obeere nga ate obeegattako olabe we kitambula mukwano era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen oggyeko bulungi enamba so nyongera bajjukiza lwaki sibawa ate baphotographer abakabi nembawa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256
754 19 24 34 oba basange ko +256 789 34 38 02 for editing video for video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc. meeting, conferences zonna bazikola. Nobo oyina gwenga just oyina meetings zo zokola nengo oyagala zibeere covered. Bobo oyina housewarming oyingira nnyumba yo. Byonna babikolako mikwano beekwate babayise Hypex Studio. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Allcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-27-6-73 Kampala Polytechnic Mengo beyond limits. Naye nga ntugamba katukuwe ku mazina osanyuke olabe essanyu lyaffe gye livudde kubanga tusanyuse nnyo n'otukubya ne pressure ez'amasanyu kubanga tukankana ffenna mbalala wane emukono. Okay. Nenga aje tweyanze gefe nga abagole. Okay. Nenga byonna tweyanze. Bale tuzaamu ssuubi wetubaddenga abawanika ate olinga atugiyemu amafuta. Ekyo tujja. Ncha timu ekukeera. Tujenga wetuli twogere. Abuze network. Tweyongereyo ne meeting. Menta thank you. Otukubye surprise. Bannange. Naye nga bannange emitwalo 6 gye baweereza ku ssimu ebirijjo mbadde nagiggyeyo ku mobile money since zazze mangwe. Okay. Zozi zino mbadde naziggyeyo. Ja team mentor. Ja team mentor. Okay. Yes. Tweyanze wano. Baweereza emitwalo 6 team jajjenoka. Banna. Sembedde era nsaba ndi mukebera wano akitukoledde yasinzidde ku YouTube. The YouTube network erimu ko bulala ne twasaganya mpola. Yes, omukyala Susan Namugga mulabye nga nkubira bambi. Yes, I saw the call naye since twali tukyayogera naje tinemujjako kamukubira. So tuli mugula kirabo. Waliwo natwadde emitwalo 2 Tata Eva. Wanje? Waliwo n'emitwalo 2 egize Jambaga. Mujebaleko baddayo mwenna ekibadde kinnemesezza okuba nga sinatuuka mbadde nina obulumi bwe ndinamuko naye mbumaliriza Tata Eva yabadde ampeereze obubaka obwo nangamba mbuleete. Twebalize nnyo Tata Eva tusiime yebale kuyimirira naffe. So abapya batubuuzeeko. Okay. Aliwo yabadde atugambye etambuza akazindaala. Ajja tuleka akatutwale. So okubalaba. Naye mbadde nteesa gye yayimirireko waneera. Muwerekereko Edgar. Werekera ku mugenyi. Sanso okubalabako. Sanso okubalabako batuuze bannange.
nange nsansa okubeerako omu ku bo mu meeting yammwe eno. Amannya agange Kenneth Kasirye. Era ndi wamu nammwe era nina essanyu lingi nnyo okubeerako wano. Oli ttiimu ki? Sinnazeetegereza Abadagimanya abadagenda gyogera ne ndi ttiimu Dooni. Era ttiimu Dooni nnya ku meeting eddako ngenda kuweerezayo emitwalo 2. Kyembadde ngenda okubuuza ttiimu Dooni. Abooluganda nsanyusa obbalaba. Mukama yeebazibwe. Amannya agange nze Kasarwini Nanjobe, abangi gwe bamanyi nga Nnamwandu wa Kayinja. Ono yasembayo. Awoganda Yesu yeebazibwe. Awoganda Yesu yeebazibwe. Amannya enzaamu mpadde Jennifer nga nsinziddewo obulenzi nga ndi ttiimu Dooni. Ttiimu Dooni obimanya ebya Dooni tubulayo emitwalo nga 10 tutwale ekirabo. Njagala nnyo omuntu bw'atuwa ofa muleete katebe wano agitugambe. Minisenti nga bagenda mukola ebyabalungi kubanga byentegedde omukyalo ono byawandiise. Sooka oleke obbinyonnyola asooke bw'atweyanjuli. Kakati ekono atumaliza. Sooka olinde waliwo kyenjagala nti ono atwanjule bw'amala ono atuwa entertainment. Okitegeera? Yes. Bwekiri. Bwe tutangalanya mbeera. Ono ali wano. Okay. Yes. Wanawulirawo nnyo. Bagambye omukyala RNN Jojo Shifa omugole mumpe naye nkuwerekera. Oba nange bagenda okukola mbyagala. Agambye. Yamuyimire wano goba weekintu. Dawali. Omukyala RNN ngena mbateera kazze ekirungi omwadde invite shas come. Ye George agambye Shifa omugole mumpe from first March. Mukoleko facials, waxing, paka ku wedding for free. First March. Ani anatufumbira. Ani anatufumbira. Njakuja bikomando. Jojo agezaako yisaawo ki. Nedda Jojo. Batuwadde Jojo gye batuwadde. Alo, yeetaaga ebintu byaka. Security wali. Tetudde meeting tugenda zibanga mufeka. Sooka oleke. Omubiri gwako wanjagala facial, njagala massage sibifunanga, ngenda kulira ku mirise. Jojo. Yes, Shifa. Ye mukwano bakuwulira. Kale dia naye gye baleko mukwano. Ati Shifa. Ye nnyabo. Nange ndudde nga
ndaba omukyalo oyo Millicent ne Gadi bambi naye nga nange noonya tunyinza omu bambi ye mukwano so nasazeewo omukyalo oyo mbadde nsaba omumpe cause omukolo guliyo nga 26 ogwokuna ali serious yes ogwokuna kati ogendamu nakubanga mukolako it's either ejja kubanga omulundi gumu mu wiiki kyonna kye tunaaba tusazeewo mukolengako facials awo nno naye bw'oba oyogera ku mukyala teekerako nti omukyalo oyo ne nakakuwaako ddala kirakawo ntya munnange tewanzira nali nakakuwa for free by the way okakasa ekitegeeza kati ngenda kujja nga ateesibye ku mugole from first wandika date. Thank you so much. Oh my God, bagenda soka batumika first week ya first week ya bawe Millicent akazingala yegeko n'omukyala mwebaze ala na mutuleke Tena kubanga tunyirira mukola ina kubanyirira bagenda soka bamuyoyote skin basoke bamunyige buli wamu obuyingo bwonna atuuke ng'obuko butebuta mulimu sijagyendeyo mbona nakyaba enku bagenda soka bamunyiga enkwagulo z'emiti n'amayinja gali gaya banange thank you so much toyanziza nnyabo ogenda kumpeereza message ku whatsapp yange iye naye nga mmwe abatabimanyi nga mwebuuza birabi tetujja genda ne kamera mulabeko mulise ku maaso ate byonna bigaane genda n'owa kamera nabe toyanziza ejja kukola don't mugenda kola fashion bannange bino ebintu si byangu n'akamu kubanga ebintu ebikutuukawo nga tobituukangako biina ttaamu zaabe n'abaami babakola fashion kati gye bagenda kunyega mbuze ndabika bulungi naye taga fashion fashion banyige feesi omutwe banyige n'enyamanyama zino zitereere naye banyiga ono gwe nsinga okwanyiza enyirira mumuko naye ono enkuzaamu onoona kati nnyo naye nga bugoloobi bayitawo batya okay dear thank you so much badenga amatali ku village mall meeting oloza tewedde bannange tweyanziza abantu abali online bannange engalo
thank you so much. Ebintu bino bya pay packages. Yes. Ne bakugamba nti package bweti $2 bogerera na mu dola. Yes. Ati tubigendera mu kubwerere mkwano. Bannange. Yes. Ndi. Yes. Mu butuufu yes. We oyina kweyogerako. That is a lot of money. Naye batukola kwa bane bilebi. Shifa nga tonzikiriza kwogera. Shifa nga tonzikiriza kwogera. Ama Jojo nange ndi service provider. Service provider teyandifaananye bubi ku mukolo gwa Millicent. Amaliriza. Mu butuufu. Bannange olwaleero ate. Jojo, thank you so much. May God bless you. We are going to come and I hope it's okay. Tugenda kujja ne cameras zaffe. Kansiyo tochina mbuzi because you know what abantu updates. Yes. It's fine. Kale mkwano. Need the details ku namba yange ya M10 esembe 69. Ogulira. Jeguli. Ekiki? Naye nga tubadde tulina ebitengo. Ebitengo. Okitegeera. Bali eyo balinda. Nenga Millicent tulanga olota fashion binyuma. Anti lwovaayo ng'obimaze. Oluddako omwana we nyini ajja okujjukiza olina fashion. Ekiki? Wulira. Sikiri bagisanga eya baby omuto eyakazaali. Nga buli okwata bwoti. Obubala bw'oba bwonna mugenda bate mukyabulaba. Wadde naaka. Bagiyita fashion. Ongereyo maaso abantu beeyanjule. Bannange. Naye nga nsooka kwebaza owa fashion mu bitiibwa. Jojo. Webale kutwagala, webale kwagala Shifa, webale kwagala abagole, webale kwagala gwegamba. Kutwagala kuva we twatandikira luli nakati ng'okyali naffe. Tweyanze ofe eyo kubanga bintu ebimu ebitukubya pressure nga tuli wano naye nga tetunabyogera nako. Tuba tubimanyi naye nga tugamba be naabeera bitya. Bya sente mpitirivu. Naye omuntu n'avaayo n'agamba nti eno kyebawadde. Era nga Jojo n'eno ku YouTube bakwebaziza lwakuba tolengerayo. Rita Shaniva agambye thank you so much mukyala Jojo abira ku YouTube. Yes. Tulinayo Mama Bella Tube agambye Shifa. Irene USA Wendy. Irene atulabira USA mwana tumutumiddeko anti USA bazuukuse. Wow, bazuukuse wamu. Tusanyuse balaba bukedde butya good morning. Nnyo n'amaanyi tumulabira ddala. Akikwasaganya ye Dayad tusanyuse okubeera naffe mu kiseera kyonna. Yes. Tulinako Namugere agambye blessings mukyala Jojo. Narule Prosi agambye Shifa mbalamusizaako mwenna. Natulinda Hope agambye nti Shifa emikolo ewedde mashala. Mkwanta ginnagole tulina mmere. N'abagole balina okwambala. Tetunafuna mmere abagole balina okwambala transport. Meeting ya leero yewedde yo tuyinza n'okusumulula n'ekirabo kati. Ngako temukategedde. Nakato Bena naawe webale kubaako agambye waali. Dayhad Washifa agambye kyokka mami obadde otandise okugwamu amaanyi ebyaddala. Lwa bugumu naye mbadde ŋŋenderera kati ate kati nsituse bupya bankiwerinze. Musayi Bobby agambye aw'abagole Kajambo tusanyise okubalaba. Anet agambye thanks Jojo. Bonna beebasiza ne mukyala Aisha. Yes. Nga bwe bali awo ku YouTube bali live kwe batulabira.
nammwe abakatwegattako ku tiktok omulamwa gwegwo oguli awo ku kipande kyemulaba garden millicent must shine. Yes. Wedding meetings zetulimu. Wedding day is on 26 April 2025. For contribution and details enamba z'essimu ezo zemulaba tuyina bannange tuyina King Hasof mumwebaze nnyo twava naye kuva mu kwanjula. Yes, King Hasof fuba naye tusanyusa okubeera naffe wali kubeera naffe. King Hasof tutambudde naye ate nga ye moderator waffe. Cool. So Yeah. wesitadde namba ya simu bwemulaba weyita ku tiktok she's there. Wow. Okitwasaganyiza. Thank you so much. Ababbize nnyo alina following alina buli kimu but wamanya nti meetings aleka byonna byakola najja n'atambula naffe. Wow. Tweyanzeege. Ekifaananyi kyafaanana ati tetwamuyitako nti jangu otukolere naye omulimu gw'omuntu okubeera moderator yalengera nti shifona mudde tumuggyeko ono aswaza peegi yaffe Wegamba akute nga alinga agwe kennyini. Oyo aba akumanyi. Ndowoleza kye njagala nkyesaagala komenti nze ogenda olaba ono gw'oyogera ebitasaana nga yakuggyeko dda. Yoyo nno. Bannange King Hasof Kajambo okwagala okwo kubeerewo tukuvangawo. Abantu abatambudde naffe from day King one. King Has. One of them. Yes. Era bwe Era tugenda mu maaso eyo nja mukaka nnyo mulabeko waba tali Uganda tulabeko ku muntu we yenna. bwe kiri. Nja mukaka. Abiri ku 26. Waliwo omuntu agwana okuba mu bulamu bw'omuntu. Bwe kiri. Yes. Alright, tweyongereyo naye nga mbajjukiza tiimu menta bwe twogerera tiimu Jajja Enoka erina emitwalo 6, tiimu menta erina emitwalo 2. Kati batusinge. Tiimu menta ye tiimu chairman. Yes. Tiimu Jajja Enoka ye Tiimu Don. So kati bikwana batulaba online obanga oli tiimu menta leero ogulabo semalabo gwe tugula gunene ne mu kamera temugulengedde bulungi. Nange ntudde wano nga ngamba ani atwala ekirabo kino. Alright, so bw'oba oli tiimu menta ng'ekirabo ekyo okyagaliza menta abakubidde amazina menta y'oyo atwentataininze. Oba ekirabo okyagaliza tiimu Jajja Enoka kubanga ye tiimu Don. Namba z'essimu zizo bazitaddeko, please send your contribution. Nyongera bajjukiza nti sente ze muweereza sinze shifa nti nze azitwala, Ibra si azitwala, Dadi si azitwala, esente ezo era nazo zituyambako mu nteekateeka z'emikolo. Yes. Tweyanziza nnyo tweyanze. Weredera mbaniriza mu bitiibwa bwa Jambo Science of Bala chairman kiri kitya. Nana Science okola. Leero mbadde nyanjula abapya bokka. Kakati ono gwe mulaba wano bamuyita Deo Asiimwe. Mukwano gwange nno kati nga tuleeta Millicent Kawundo kako bedirisa kwolwo lwennyini yali DJ. Ono yali DJ. Bamuyita Deo Asiimwe. N'ebiseera bye yali mu nsi ye ng'ali mu nsi ndala nnyo ate kati kyagenda okunsanyusa ate nga kati ng'ayimbira Katonda. Era waliwo oluyimba lwe yakompozinga n'alunsindika era nindaba ate nga lukwata ku nze. Nimubuuza luno oluyimba wasooka okutegeera nze ebitambula nange nagamba lwa ffenna. Nimugamba ojja kujja otuyimbiremu. Era ne kumukola ayagala kujja tuyimbiremu. Namugamba ateekemu amannya gaffe ku mukolo. Okitegeera? Dewe tubuuzeeko. Oba lyekujja muganda wange. Mukama waffe yeebazibwe. Yenze Baraza Deo Asiimwe nga muwulidde. Omusajja ono muganda wange ate era mukwano gwange. Nga nsinziddewo obulenzi. Ono omuwala asoose okweyanjula ono muwala wange bwe tuyise. Se naye. Nga ndi musajja muyimbi. Naye mbadde muyimbi atamanyikiddwa. Naye neebaza Mukama nti kati ngenda kumanyika kubanga we ntuuse ndaba nga abantu bagenda kumanya. Mbadde nina ennyimba nga nyimba mu kkanisa naye bwe namala ne nnyimba oluyimba olw'emikolo. Simanyange bwe kyajja, simanyi sente gye bwe zaava ne ndulikodinga. Kati mba ndi awo nga njogera ne muganda wange ono n'aŋŋamba alina wedding party. Ne ŋŋamba Katonda wange oluyimba nga lukwatagana mbadde nsaba abantu bayimbiremu. DJ
Katonda kyakoze banange kyamagero, luno lunaku lw'obufu mu byafaayo, lunaku lw'embaga nti lubeera lumu. Ani yali amanyi nze nange sakimanya, agulumizibwa omuyinza wa byonna, oyo atasoza bamwesiga, bwali bwe buti nga babandirira. Katonda mwesigwa kubanga tabayiye, obugumikiriza kya mugaso nnyo, n'okukkiriza mwe muli obuwanguzi. Gyali myezi nga bagumikiriza, paka mu wiiki era ne balinda, kati laba ennaku nazo ziweddeyo, kati nze mwebale kukuumagana, dewo mbayimbire nze mbasanyukireko, kino tekisangika mu nsiini y'abalamu. Katonda yagaba obufumbo, tokigeza kwenoonyeza, oligwa ku njabe z'obusagwa n'emisota emikambwe. Kuba nze yansuubiza, bw'atuma ekigambo kye yakituukiriza, era nze gwe nninda, luli olwo nange nensanyuka. Katonda yagaba obufumbo, tokigeza kwenoonyeza, oligwa ku njabe z'obusagwa n'emisota emikambwe. Kuba nze yansuubiza, bw'atuma ekigambo kye yakituukiriza, era nze gwe nninda, luli olwo nange nensanyuka. Ensi y'obufumbo yakyuse nnyo, munnange wuliriza, simanyi kyenda bw'oba namwe mukiraba, nze mu mutima mpulira ntabuddwa, ekyansobedde birimu osika omuguwa, abawagira nti muwase ntomonni, kyokka n'abalemesa nabo ndaba nfukunya, onoonya n'omutuufu n'akubula, abagala owasa ate namwe mwaka nnyo, akakabuugu munsabye mukasaleko, ebyo bye mupapa kitaffe tabimanyi, ate mumwogeza mpulira natidde, n'abafumbirwa namwe munyiza nnyo, nawulidde nti ye mwekazaalabulwa, buli akugambako gwe wenna n'oyitika, omukyamu n'omutuufu tomumanya, kitobuuza ku Mukama nakulaga, ebya Katonda temuba kupapiriza, ye takeera ate takeerewa, wabula mu biro ebituufu mwakoleranga bino. Oligwa ku njabe z'obusagwa n'emisota emikambwe. Kuba nze yansuubiza, bw'atuma ekigambo kye yakituukiriza, nninda, luli olwo nange nensanyuka. Timudani tokigeza kwenoonyeza, oligwa ku njabe z'obusagwa n'emisota emikambwe. Kuba nze yansuubiza, bw'atuma ekigambo kye yakituukiriza, era nze gwe nninda, luli olwo nange nensanyuka. Ffe tuli balonde ba Mukama bantu mmwe, eggwanga eddonde ensiko yeesigamye, ye fferiso lya Mukama, ye yatutuma okukyusa abalala, naye bye tukola ndaba biswaza nnyo, ffe tuli muddewo yatutuma, nga sinnalabuka nga nalaba ebintu, kambanyumize naye biswaza nnyo, nzijjukiddemu embaga gye naliko, eri yali mbaga gye bayita makeke, enze yali omuko naye nga bangula, nze bampa ssente nkigenda ofuuke muko, ne bangatako enkoko wamanze n'enkyakala, nga bwe balumiriza Katonda yakikoze, waayita bbiri ate ne baawukana, wegendereza tannaba kufumbirwa. Katonda yagaba obufumbo, tokigeza kwenoonyeza, kubanga nze omulungi wange ono, Katonda talimba, nindiridde oyo Katonda ono, yeye tokigeza kwenoonyeza, iye kubanga nze omulungi wange ono, Katonda talimba, nindiridde oyo, nindiridde oyo, oyakola ebyamagero,
yananga linsanyusa. Ndabye ebanja bawoye ebirabo abadde bawawe ssente biki. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Allcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-27-6-7-3. Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Aba New African Canadian Foundation balese omusomo mukwano bwe batyo balese omusomo ogugendo tuyigiriza kubatya engeri gye tuyinza olabirira abakadde, gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka mukenenya. Balese omusomo guno ogenda okuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano, era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June. Era nga ogwa December bo baamala dda, twabafuna dda, like we are closed for December, naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina otandika kati, that is 2025. Mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba, mukubire omukyala Kathy Kabiite abeere nga ate ayongera obbategeeza details. Tugenda kubeera Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera. Era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okuba nga ogende Canada weegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo. Date zibagambye registration fee byonna ogenda kuba obitegeera. Nkusaba okube ku namba ya Kathy Kabiite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingakaawo. Mujja kumbuuza eri ku WhatsApp. Yes, enamba eri ku WhatsApp mukwano, bakubire ku +1647 271 6223. Njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yegatta ku musomo ogwo, nkugambye kuba ku +1647 271 6223. Obeere nga ate obeegattako olabe we kitambula mukwano. Era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation. Details enamba y'essimu njikuwadde, oba weetegereze screen oggyeko bulungi enamba. So nyongera bajjukiza lwaki sibawa ate baphotographer abakabi nemba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni ya Cobbins Motel Obusabala Road. Enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 3802 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo ina gwenga just ina meeting zokola nengo yagala zibeere covered. Bobo ina housewarming oyingira nnyumba yo byonna babikolako mikwano beekwate babayise Hypex Studio. Ebiseera ebisinga abayimbi babapangisa okugenda ku mikolo gy'abantu okuyimba. Nange olwekisa kya Katonda ngenda kujja ku mukolo gari muyimbere nga sagadde na 10 n'eki n'ekimu. Nze ntegeddemu kimu nti ali tiimu Doni n'ekirala nti Katonda yagawa obufumbo. Ekyo nkiwulidde kanninde kanninde taata bannange brother Simwe tweyanza gwe lwakayimba ako
naye ng'ekiriwo bwe tubeeredde mu kayimba omuyimbi waffe twongera omwebaza webale kuyimirira naffe weebale kwagala mukwano gwo okitegedde gy'ovudde n'ojja n'ogamba nti mukwano gwange ngenda yimirira naye nange mpeeyo ekisoboka kitiibwa kya mukama mujjukira kali kenabagamba nti ffe mikwano egitakyatwagala na byabwe omuntu alina era bwabulwako engeri gyakulaga okwagala kati naye agambye ate ennyimba nnungi bannange nyimba za Katonda sabo omukulu gadi n'alagira n'okulagira nti lututeremu amannya era n'agamba nja kikola yes ng'original composition bagenda gibakolera ng'erimu amannya mumwongere ku ngalo tweyongeddeyo naye ng'amawulire agaliwo wetubeeredde wali mu dansi menta bweyeraliikirira ntugeyo 5 za team menta yes obugalo kati batusinga 3 kitundu team done be basinga 3 kitundu yes era nga zituwadde erinnya ndalyeko sikoozia n'ekirala waliwo abuuzizza nti bw'abanga n'omuyimbi ali team menta kibateekawa tetukirinaako obuzibu abadde abuuza gye kibateeka agambe kino kirekawa ttiimu menta sabula ttiimu jajjeenoka oyiye ku ntikko bwe bagamba naye nga dehadiwakiko agambye bayisi ye tetumanyi naki kyetugenda okumuwa abaddewo nnyo okuviira ddala ku surprise nakati bambi n'agamba asaba wa kitiibwa allah omu akublessinge amannya go attendance list tweyanziza mbasaba tutambulire awo bannange buli alina offa gyatuwa online mbasaba bambi mugituukirize nafunamu obuzibu mu kwanjula byansunguwamu omuntu akuwa offa n'ojanjulayo olina gashifa nja kuwa miliyoni 2 nojja n'otegeezaako banno ne mukuba dansi mutuuka ku mikolo nga wabulayo ebbanga tono mutakwata ssimu kati munsabireko buli offa gye tufuna esigale ng'esitandinga byamenyamu luli okkuba ekiraka undi bajeti esoma nti ekintu kyaggwa kyokka ng'ate ndolina buddeyo gambe banne nti munnange mubafaane nyinamu n'abasuubiza empewo kati waliwo okkuba ekiraka kukimaanyi kati nakyo tukisabire nti omuntu waba atusuubiza akantu atuukirize amiina kale tweyongereyo summa atumidde mami we yamulabye alaba mami akubadde era kwalinnya akulabira ddala anyumirwa nakwambadde mugamba kuwa mami sauda ali agambye bambi mukama abamalire byonna byemwetaaga waliwo agambye bagambye nti ibula olimba kikyoyogedde ekyobulimba akitugambye anti Katonda siyagawa obufumbo Katonda siyagawa obufumbo kati nimbi eki mugambye tumulinde ne sauda ali wo babe amina inshallah okeze musomye erinnya nga simanyi summa musanyukira nnyo olugoola Andrew yatuwa emitwalo 10 summa yayogera nange ku mami we nga simanyi gaadi tutudde wano ne mami we kyamaanyi suma kajamba tweyongere bannange twagambye dakiika meka kusigaddeko dakiika 15 tetuli wamu kale wetwogerera tiimu doni oba tiimu jajjenoka esinga tiimu menta oba tiimu cheya emitwalo 3 kitundu kitegeeza omuntu bw'aleeta emitwalo 4 olunaku lwaleero oba 5 taseere tiimu menta etwala ekirabo kino semalabo gagadde sinasema kisuka ne kusemalebo tulabirawa sweetheart wange omuzanyo aba tiimu dono balinayo leka kyamala tubuuzeeko entertainment ejje yes
tusanyusa okulaba bade mwiti wasaze ne ku weight ndowooza oba Jim oba wayambaddeko ku kinene betubuulire tubuuzeko ssebo kale nsanyusa okubalaba mwena abansoose wano nazeeko eddako naye nesooka nenziruka nsooke neetegekemuko kyamwana w'emikolo tabeera na katebe ate basolooza obo nagamba sirina okubeera mu katebe kale nsanyusa okubalaba mwena be sinabakulaba ndaba mu feesi empya kale kansooke nkola olugambo nti nze chairman wa PDM mu bavubuka mu kitooke so nabo babeera baneetaaga sometimes olw'esande naye nabakansolinga olwa mukwano gwange gaadi ate nga musanji so bali mu complaininga naye nabakwasa omuntu omulala yali mu kubakwasaganya nsaba mu nsonyiwa oluusi wenzija leeti mbaako n'ebimu bye mba nkwasaganya ate nga nayo ku bulamu bwange ndaba nga biba bikulu naye nfuba okulabika nti ntuukiririza ekyanfuula kyemaani wano simwe sikutegeera kwammwe era nsuubira nti Katonda yakisalawo n'okujjukiza Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa